Kulabula era nkusaba okutuuse ne ku munno. Waliwo ekibinja ky'abazungu kiri ku Facebook. Abamu baami abalala bakyala. Bajja mu inbox yo naddala omwana ow'obuwala n'akukwana n'ofuuka muganzi we. Nawe ne weeyagala nti ofunye omuzungu. Wayitawo akaseera katono omuzungu ono akugamba nti nkuweereza ebirabo package erimu engato ennungi, erimu engoye ennungi, erimu buli kimu ekirungi n'essimu ennungi. Mulimu n'akasente akagenda okukyusa obulamu bwo. Wabula akulaga empapula nga buli kimu akikozeeko. Kubanga balina buli kimu kyonna kye beetaaga okukufera okuggyako ssente zo. Akugamba nti ebintu bino mbiweereza ku airport, sindikayo akasente ka clearance. Awe bagenda okubbira. Ke kali kutanda n'osindika akasente ka clearance, togenda kuddamu kwogera nabo, amasimu gaabwe bagenda kugaggyako. So mbalabula mwenna abaana ab'obuwala nammwe ab'obulenzi nti waliwo abantu abeerimbise mu kiti ky'omukwano okulaba nti batwala akasente kammwe. Oli ajja n'akulimbalimba nti nkuweereza ebirabo, n'akugamba nti sindika ku nnamba eno ye ya airport osobole okukiriyalinga ebintu byombi sindise Entebbe oba ku airport ez'enjawulo. Kumbe bagenda kukufera. Tosindikira omuntu yenna akasente ko ng'akugamba nti sente za clearance tugenda kukiriyalinga Entebbe. Bakusindikidde package erimu bino, erimu bino, erimu bino. Tokola ensobi n'osindika sente zonna bagenda kukubba. So nze mbalabudde mutambuze video eno etuuke na ku buli omu. Waliwo abeerimbise mu kubeera abazungu ku internet. Sinakindi bayinza okubeera abazungu naye beerimbise mu mukwano n'okuweereza ebirabo nga baagala okubba ssente. Share the